kitegeeza nti endiga eno bwe yabula yandibadde eriko weeri naye yabula etya. Wano ku mulamwa gwaffe guno twebuuzizza ekibuuzo era njagala naawe okyebuuze, lwaki yabula? Endiga mu kubula neeyawukana ne zinne waazo 99. Njagala tutunuulire ku ngeri nnyingi, circumstances ziyinza okuba nnyingi. Katugeze, eyinza okuba yali etambulatambula kubanga bw'ozifulumya okulya ziraba omuddo, naye neyinza okulaba wali omuddo, endala neeraba akantu akagisikiriza, kaakati n'enyumirwa neyeerabira okubeera nga eri wamu ne zinne waayo. Eyinza okuba nga teyalaba ndala gye ziraze, yo olwakutama bw'etyo okulya bwe yakutambulukuka ng'eraba tezirabawo. Oba oli awo yalema okweyongerayo nga zinne waazo zitambulayo n'ebaako weesikattidde. Kwegamba njagala otunuulira endiga eno eyabula ku 99 nti wateekwa okuba waliwo ensonga lwaki yabula. Teebereza endiga eno ng'ebuze eri yokka okuva ku 99. Wandibadde weebuuza yali ewulira mbeera ki? Ekisooka terina ssuubi, bune bwekaaba oba oli awo terabayo mukama waayo. Ate obudde buyinza okuba bwongera okuwungeera, eyongera okutya, egamba nti nkoze ntya, oba leero twaliridde sayidi ki eyinza okuba nga nayo temanyi. Naye nsaba tweyongereyo awo, endiga eno eyabula, Yesu Kristo bw'aba ayanukula abafalisaayo bano yagamba nti alekwa 99 najja n'akimeena emu, nti naye bw'agiraba ayita mikwano gye ne bajja ne bamusanyukirako. Kaakati njagala otunuulire endiga nga ye ggwe nange abakuŋŋaana mu kisibo kya Mukama era nga Yesu Kristo ye musumba. Simanyi mu kkanisa gy'oli oba gye wasabirako oba gy'osabira, buli omu ogenda kukuba ttooki otunuulireyo endiga gy'olowooza eyinza okuba nga yabula olw'embeera ezitali zimu. Njagala tutwale ebyokulabirako. Waliwo abantu ababuze abavudde mu kkanisa olw'enkolagana okubeera ng'egaanye okuba ng'eteredde n'abantu be bali nabo mu kkanisa. Okugeza, wayinza okubaawo bunnanfuusi ng'omuntu oba yagambako munne ekintu oba yakwata n'amuwola oba yogera ku kintu kyonna ng'ekyo kireetedde omuntu okubeera ng'agenze yejjamu mpola paka bwa ending up ng'avudde mu kkanisa. Enkwe, obutali bwesigwa. Waliwo abantu abamu endiga ezibuze lwa butayambibwa. Omuntu oyo nga buli lwawulira nti ali mu bwetaavu yandibadde ayambibwa, oba nga waliwo embeera emutuusibwako emutulugunya naye ate nga tayambiddwa. Bannaye kambabulira, abantu abamu balemeddwa n'okuraisinga their voices kubanga waliwo intimidation gye batya egenda obbatuukako. Oli ayinza okugamba n'atandikirawa, nze ntandika okuwawaabira omusumba, ntandika okuwawaabira omukadde w'ekkanisa, ntandika omwana n'agamba mpawaabire maama wange, nga maama wange bamuwuliriza ekkanisa yonna emumanyi. Kaakati okwo kwe kutulugunyizibwa okw'engeri ezimu ez'enjawulo kwe twogerako wano. Era tutunuulidde okutulugunyizibwa okwo nga kuviiriddeko endiga okuva mu kisibo, kubanga endiga eno eraba tekyayina weejja. Buli wekuba ttooki eraba kusekererwa, eraba kulemwa, terabayo kubudaabudibwa, terabayo afaayo. Kati bw'emala okwennyamira neewulira ng'eri yokka ng'egamba kantambuleko, kanveewo, kangezeeko sayidi eri, oba bwe naagezaako ne ŋŋamba gundi oli ajja kukola bw'ati ne bw'ati. Kubanga mu kkanisa nfuuse ekisekererwa, omuntu n'ajja ng'omukulembeze n'akutegeezaako oba mukwano gwo n'akugamba nti munnange ewaka nina ekizibu bwe kiti ne bwe kiti, oba ntuukisibwako embeera bweti ne bweti. Omwana omuto n'ajja n'agamba nti bannange nkabasanyizibwa mu ngeri bweti ne bweti, ensi kati yaggwako ensonyi. Ojja kwekanga ng'omwana asobodde okuvaayo n'agamba oba ku mukwano gwa maama we n'amugamba munnange taata akola bw'ati ne bw'ati. Kaakati olw'okubanga mukwano gwa maama we ekyo si kyanyumirwa okuwulira, atandika okunyigiriza omwana ono, okumutuulira,
okulaba ng'omwana ono tasobola kuvaayo kwogera. That is why ng'abakyala tuvuddeyo okugamba nti omuntu ono atulugunyizibwa ne kimuviirako okubula, kubanga twagenza okwetegereza ng'okutulugunyizibwa kuviiriddeko abantu okuva mu kkanisa. Babuze ne bagamba kabeesalire ku magezi, kabanoonye wa gye bayinza okuwummula. Bali bokka basigadde bwannamunigina. They are lost and they are alone. Waliwo oluusi lw'obula n'ogamba mbuze ne famire yange, oba oli awo mbuze ne mwami wange, naye abantu abasinga ababuze babuze naye ate bali bokka bwe bati. Naye katubuuze, oyinza otya okulaba obubonero obw'endiga ebuze? Kubanga bwe tutunuulira eri ey'omu ttale, omusumba aginoonya nga tagiraba n'alyoka azibala. Ateekwa okuba nga omusumba ono bwe zaayingiranga yabalanga paka kwesembayo, agenda okutuuka ku 99 nga teziweze 100, n'amanya waliwo endiga ebuze. Naye ate endiga gye twogerako kati ey'omu yeekaalu ya Mukama, ey'omu kkanisa, eyinza okuba nga tebuze fizikale, naye ate nga mu mwoyo yabula, nga yeetaaga okuyambibwa. Wano twalabyeko ku sayinzi oba obubonero obwoleka endiga ebuze. Endiga ebuze ebeera efulumya eddoboozi, ebeera ekaaba. Okukaaba kuyinza okuba okw'enjawulo, kubanga n'eri eri ku ttale buli lweraba nga teraba zinnewaayo, teraba egigoberera, ng'ekaaba egezeeko okulaba ng'eyita omuntu agiwa obuddukiro. Kaakati n'eno endiga ebuze eyaffe eyinza okuba ng'erina noise gy'ekola ey'enjawulo. Mukama tumusaba busabi n'atuyamba ne tusobola okumanya nti endiga eno yeetaaga okuyambibwa, ebuze. Ekyokulabirako okwemulugunya. Endiga eyinza okutandika okwemulugunya nga buli kimu ekikolebwa, oba oli awo temumukyalidde, oba oli awo alina obuyambi bw'abadde yeetaaga, oba oli awo waliwo okubeera nga takubiddwa simu okuyita mu wiiki, kwegamba ne wabeerawo embeera eyo, bannange ate nze ani ananfaako, ne wabeerawo okwekubagiza. Obwo bwe bumu ku bubonero obwagala okulaga nti endiga eyo either ebula oba etendinga towards getting lost. Ebadde ng'esooka nnyo mu maaso, buli kaseera bwe bayita bannange abakyala, mujje tugende tukole bwetu ne bwe tuti, bannange mujje tuyambeko wano, bannange tulinayo effort egindi. Baani abanaagenda okuyita abantu? Ogenda okulaba omuntu oyo ng'atandise okuwithdrawinga mpola mpola, agenda silently naye nga tomanyi nti omuntu oyo omuyambi otya. Kwe kukubiriza simu etuweereddwa ku lunaku lw'abakyala luno, nti omuntu oyo abeera ayita mu mbeera eyo ey'okubeera ng'agenda atuvaako mpola, ayambiddwa atya? Tuyina okufuba okulaba nga tuyambagana kubanga buli omu yeetaaga munne. Kristo kyava atukubiriza ng'atugamba nti tuzinoonye kubanga ziri eyo mu malungu zikaaba. Era katusome mu Ezeekyeri essuula eya 34 olunya olwokusatu n'olwokuna. Nsaba mubikule nange mu Ezeekyeri essuula 34 olunya olwokusatu n'olwokuna. Wano Katonda atugamba atya ku kiki ekireetera endiga zino okubula? Njagala twetegereze bulungi nnyo ng'abakyala abalezi b'endiga zino. Kiki ekireetera endiga zino okubula? Ezeekyeri 34 ngenda okusoma olwokusatu n'olwokuna. Lugamba bwe luti, Kristo ategeeza Ezeekyeri nti mulya amasavu ne mwambala ebyoya ne mutta ebya ssava naye ne mutaliisa ndiga. Okuliisa kw'endiga kuno tokulowoozaako, bw'okiteeka mu kutegeera kwakyo y'endiga okugenda n'eri omuddo, fayini. Naye njagala tutunuulireko ku kuliisa endiga eno nga tugiriisa mu ngeri egiryowa omwoyo, nga tuliisa endiga eno mu ngeri egenda okugiyamba obutawaba. Agambye nti temuliisa ndiga y'ensonga gy'atuwadde esooka. Ey'okubiri agambye nti endiga eno agyogeddeko nti eteyinza temugisangamu maanyi, nti wewabeerawo eri disabled oba eteeyinza tetugizizzaamu maanyi tutya. Ogenda n'olaba omuntu ng'alabika aweddemu amaanyi tugambe yaakakyuka, oba oli awo nga yakyuka dda, kubanga omuyaga
events ezijja ebintu byonna byonna ebijja bitutuukako bitukosa mu ngeri ey'enjawulo. Oyinza okulaba omuntu ng'ayimiridde naye mukwano kisinziira muyaga ki, kisinziira violence kyekutuuseeko, kisinziira kutulugunya ki okukutuuseeko ng'okusobola okubeerawo ng'oyimiridde. Naye wano agambye nti tetugizaamu maanyi, atuwa ensonga ezibuza endiga, tetugiriisa, tetugizaamu maanyi ate nga teyeeyinza. Ekyokubiri agambye nti so temuwonyanga erwadde, nti bw'erwala tetugiwonya. Wano mu ndiga nga endiga in kind, omusumba bw'aba agirabirira bw'erwala agifunira eddagala. Tulina ba vet doctors nti endiga bw'erwala oba nti eyo yerwadde oba kiki, omukubira n'omugamba okuva ku makya tennasitukako egaanye okulya. Kitegeeza nti n'endiga eno ey'omu kkanisa bw'erwala erwadde bulwadde ki? Waliwo endiga erwadde obulwadde obw'obwenzi, waliwo endiga erwadde obulwadde obw'okulaba nti kwegamba bwe kuba kukola buvunaanyizibwa terabiridde. Ennaku zino abakyala mukitegeera bulungi nnyo, munsaasire n'abaami abali wano nammwe mmanyi mukitegeera, naye abakyala ennaku zino bavuddeyo nga be batutte obuvunaanyizibwa obw'okulabirira. Okwo nako it is a way of abuse, kubanga kituufu abakyala balina okulabira naye ate kati kiyiseewo nnyo, kisusse. Abakyala kaakati be bawalampa ziroole ne bagenda mu butale, abakyala be bakeera ku makya n'afuluma yayingira leeti anoonya kubanga ye breadwinner wa famire. Waliwo olukiiko lwe nagendako lumu eyo ku ssomero, head teacher n'atutegeeza n'agamba nti yagamba I pity some of the fathers here. N'agamba you claim to be fathers but ffeno tubamanyi nga abagenzi. Lwaki? Nti mukyala we agenda najja ng'ayagala okufuna pardon ey'okubeera nti omwana amulesi tasasudde fees, n'agamba nti taata w'omwana ono yafa. Kaakati gwe bw'ojja okukyala n'osayidinga nga taata w'omwana ng'omusomesa akubuuza bulijjo gy'oli oli mulamu. Kaakati ng'alyoka abuuza maama w'omwana owange nga waliwo eyajja wano n'asayininga ku viddi ti ye taata w'omwana, nga maama w'omwana agamba nti era kyenkana alinga omufu. Nze kye nakugamba musomesa kyekyo, kubanga nze talina kintu kyannyamba na kimu. Kyendeeta kyekirwa nti waliwo omukyala atulugunyizibwa mu ngeri eyo. Bwe bulwadde bw'alina obumuluma omuwonyeza otya? Waliwo omukyala ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa ng'oba oli awo abaana be balina embeera gye bayitamu naye nga yeetaaga okulaba ng'awonyezebwa, omulezi otya? Yesu Kristo ye yawa ensonga ezo eziviirako endiga okutambula. So temusibanga emenyese, nti wayinza okuba nga waliwo mu kulya emenyese nga yeetaaga okuzingirira bweti esobole okutambula. Kaakati tulina abantu bangi nnyo abamenyese emitima, okutulugunya okuli maka, ate teriyo maka mazibu gakola stage management kankireete bwentyo ng'amaka agaffe. That is why abantu bagenda okuyingira mu maka ago nga gagenda dda, naye nga bwe tutuuka wali mu kkanisa omwami n'omukyala nsereko twagala tulage nti bannange era tuli bulungi nnyo. Kakati bwe twawukana bwe tuti behind closed doors nga tuli bulala. Naye omukyala azze akutuukiridde akugambye munnanga amaka ndi bwenti ne bwenti nkoze ntya, nti ate endiga eyo emenyese togisibye, wabula wentadde mu situation y'omukyala oyo oba oli awo n'osinga nawokko osangiddwa olina obusungu bwo n'omugamba okyakola kimmakaako. Lwaki togavaamu? Kyavudde agamba nti neemenyese tulemye okusiba. Wano ayongeddeko nti so temukomyawo egobeddwa. Endiga bw'eba egobeddwa mugamba egendere ddala ekomerawo ki? Kyagambye tulina bannaffe abagobeddwa, oba oli awo omukyala mbeera za njawulo, omwami bamusuulidde ebintu ebweru, ennaku zino n'abakyala bagoba. Agenda n'amubuuza nti kuno olinako bulooka mmeka ku nnyumba? Musajja agenda okubalaabalamu nga ne bulooka tamanyi gye yayita, tamanyi oba n'ennyumba ya 99 oba ennyumba ya bulooka ezifaanana zitya. Ffe kati eno e Uganda tulinayo puroguramu ey'abanoonya, abanoonya babateeka ku mukutu. Oli n'agamba omuvubuka najja nga wa myaka 24
n'agamba njagala okufuna maama, njagala nfuna omukyala myaka 4 kudda waggulu ng'alina kye yeekoledde. Oyo tebaamukasukira ebintu ebweru taagobebwe. Kaakati n'oyo eyagobeddwa ate yajja mu kkanisa n'asinza naawe, y'oyo agobeddwa omukomezaawo otya? Agambye so temunoonya ebuze. Awo wewali lisiti y'ekyokuyiga kino nti ebuze weekeberekeberemu obuuze mu membership yo lwaki gundi takyalabika, otutta obuvunaanyizibwa. Kubanga tulina enkola oluusi okugamba ku sabbiiti gundi talabise. Bw'omaze okusinza oba bw'ofunyeewo ka break okubiddeko ku muntu oyo n'omugamba owange lwaki tolabise, ayinza okuba ng'alina embeera gy'ayitamu nga yeetaaga okuyambibwako. Naye omanyi kye tukola, omubi atutandisa kusinga musango ng'otandika ogamba tetukyakuugana na mukyala Jennifer oyo bannange, kati oyo yagwa takyalabika. Mu kifo ky'okumulera, mu kifo ky'okumukwata ng'omuntu omuwulirireko empase, weeteeke mu bigere bye ogambe nti bambi oba tasobodde kulabika lwa nsonga bweti, katugezeeko kola bwoti ne bwoti. Immediately n'otandika okukuba essimu gundi bannange omanye ekyamuganya okulabika, omusajja yamukasukira ebintu ebweru. Kyavudde agamba nti neegobeddwa tetuginoonya, neebuze tetugikomyawo, naye muzifuganga n'amaanyi n'amawaggali nti ffe tuleeta maanyi, n'oyimirira wali ku kituuti n'ogamba mmwe lwaki mukola bwe muti ne bwe buti, oli mu kukonda eminga. Naye ate osala omusango ofugisa amaanyi ogamba gundi oyo bw'aba takoze bwati ne bwati tajja kuweereza, bw'aba tannaba kukola bwati ne bwati tajja kubalibwa mu badinkoni. Naye totutte buvunaanyizibwa okulaba lwaki omuntu ono ali bwati ne bwati. Awo omukyala awuliriza n'omwami olunaku luno olwaleero, njagala weebuuze ekibuuzo, oyambye otya endiga eyo eyeetaaga okuwulira eddoboozi ly'omusumba nga limuyita? Wano olwokutaano agambye nti ne zisaasaana olw'obutabaawo musumba, zisaasaana, they scatter. Oli bw'aba ali ku kike n'oli ali ku kike nga neeno esaasaana, naye wulira eky'ennaku. Bwe zisaasaana olw'okutabaawo musumba ne zibanga kyakulya eri ensolo zonna ez'omu nsiko nsaasire siraba, naye kale agambye nti ne zisaasaana era n'ensolo zonna ez'omu nsiko ne zisaasaana. Endiga zange zibulubuutira ku nsozi zonna ne ku buli kasozi akawanvu, weewaawo endiga zange zaasaasaanira mu maaso g'ensi yonna. Wano kye nsinza okulabawo nti zigenda mu wild animals, ate wild animal zitaagulwataagulwa. Oba ofundako endiga eno okuwulira mu kkanisa mundaawo, kubanga oba oli awo oyinza okugikumaakuma, naye singa egezaako n'eva mu kisibo kino, ensi yeegenda kugunjuza muliro. Kyavudde agamba nti olw'okuba tezisituliddwa, tezifiiriddwako, tezisibiddwa nga zimenyese, zigobeddwa ne tutazinoonya, nti bwe zifuluma eri emisege gyo gibeera bwe giti, sitaani aba ateze. Ekyokulabirako tugambe omukyala anyigirizibwa mu ngeri emu, amaka ge agaleseewo. Bw'ayogeddeko n'ab'ekkanisa oba oli awo tewabaddeeyo kufaayo. Kisinziire newe n'omuntu gw'aloopa, okiraba. Kaakati olugira ng'agenda eri mu nsi ng'ensi etandika, kumbe waliwo Mr. Sitaani gw'ategese. Kaakati bw'amutegeka ng'alyoka amuwa keya ng'atandika omulabirira, olaba bwe tubeera nga tubuliddwa engeri y'okuleeramu. Kaakati waliwo kasitole ke baayogerako, njagadde nkagabane nammwe. Omwami omu yakyuka n'afuuka omukristaayo n'ajja mu kkanisa okusinza, naye bambi jjukira tutera okugamba nti essimu zaffe tuziggyeko, something very simple. Kaakati bambi omwami ono bw'ayingira mu kkanisa essimu yagirekako. Kati ate mu kugirekako bw'ali omukyufu omupya, oba oli awo, ate era tuyinsi bakyufu bokka. Kaakati naawe oyinza okuba oli gy'oli eyo, naye ng'eri abakimanyire ddala nti sabbiiti obeera mu kusinza, naye ne yeekanga ng'akubye, ate era bw'amala okuba n'agamba ayya nabadde mbyerabidde. So kibaawo, naye omwami ono wuuno yeerabiddeko essimu bwe yavuga yayanguwa na mangu n'agituga n'agiggyako n'agamba bannange
nabadde njireseeko mbw abantu mu kkanisa bonna ne bamutunuulira kwegawe yali abaana bakaliraba omuntu kwegamba ng'abantu bawulira beemulugunya bagamba lwaki yaleseeko essimu bambi omwami ono n'awulira bubi era omuntu najja n'amutukira mugamba awulikako otya essimu bwe tuba mu kusinza gw'ekigambo tokiraba ekigamba nti amasimu mugagjeeko kati bambi teyakwatibwa bulungi njagala otunuulira endiga eno kati bw'atakwatibwa bulungi n'agamba ne mu kkanisa ekintu nakoze kiri simple saavumye saalwanye sabbi naye simu okuvuga n'endabibwa ng'omwonoonyi gwanga akoze ekintu ekyekive ng'addayo mu bbaala bw'agenda mu bbaala ng'anywa leero naluli naye kakati lumu aba anywa giraasi mwe yali anywera n'egwa bw'egwa n'eyatika bwe yayatika weyita najja mangu namugamba sorry oli bulungi ssebo maneja n'avaayo no ne bagamba mugjeewo mumuteeke wali emabbali ssebo katusasule ekyokunywa kyo tusaasire otusonyiwe mumuleetere bannange mumusiimuleko mukole bwe muti ne bwe muti kakati sitore eyo oli yali agigeraageranya nti omusajja ono n'anywerera mu bbaala ng'alaba nti afunye okubudaabudibwa ng'akoze ensobi yali atidde ng'amanyi nti bagenda okunsasuza giraasi yaabwe kubanga nze nkoze ensobi naye embukeya gye baamuwa n'okumwetondera kwe baamwetondera kwamunywereza ddala mu bbaala kyekyo Katonda ky'ayogera kye yagamba Ezeekyeri nti emisege giri awo girinze bwe giwulirayo akaliga akakaabira eno ewali strange mu nsiko ate nga mu ttale baavuddeyo dda nga gigamba kaako mu kagobe gundi teega eri naawe teega eno zezo endiga ezibuze Katonda z'agamba ngwe nange leero okunoonya naye tugenda kuzinoonya tutya tulina okulaba nga tuteekamu abukodyo kubanga n'endiga ezo nazo si nnyangu endiga si nnyangu eyinza okuba nga endiga ekooye nkoowu nga teyagalira ddala kati kuwuliza ku kigambo komawo naye tujja kulaba engeri gye tuyinza okugikwatamu wano baatuwadde amagezi tugenda kusomako mu Baluumi 12 nsaba ogende nange mu Baluumi 12 Baluumi 12 olunyiyi olw'ekkumi n'olw'ekkumi-n'ettaano nga tetunnasomayo nti njagala obbannyonnyola nti endiga zino ezitaaguddwa bwe zibeera eyo nga ziwulira zinyigirizibbwa zijja okusiikinga refuge mu church oli najja ng'agamba ndowooza mu kkanisa gye nnaafuna obubonero bwe naagambako ku mukadde gundi bwe naagambako ku mukyala gundi ajja kunnyamba kaakati awo ne tubeera nga kwegamba ekifo kyaffe oba mu kusinza kwaffe oba mu bukoowu bw'endiga eyongeze erowooza nti egenda kufunayo ekintu ekisingako okubeera ekirungi ekinaagiweweeza okuyita mu wiiki taaguddwa waliwo abantu abamu nga akoleera kimu n'agamba n'atuuka dde ku sabbiiti bannange nsobola okugambako gundi ku ssaawa ey'omwenda bannange ntegeezeeko ku bantu bansabire ku nsonga bweti ne bweti naye katulabe engeri gye tulina okukwatamu abantu abo Baluumi 12 olw'ekkumi lugamba nti mu kwagala kw'abooluganda mwagalanenga mwekka ne mwekka mu kitiibwa buli muntu agulumizenga munne okwagala kuno tukwogeddeko ne mu lesoni gye mubadde mwakavaako awo yatuwa etteeka ery'okwagala Katonda naye ate n'atwongera etteeka eddala timwagalane nga balirwana bammwe naye abantu bano baabuza ati balirwana bammwe be baluwa be bantu abanyigirizibwa nga siimu yaffe eno bweri ye muntu eyeetaaga okuwa obuyambi ye muntu eyeetaaga okubudaabudibwa oyo ye mulirwana wange agambye nti nno twagalane nga ffekka olw'ekkumi-n'ettaano lugamba nti musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka mukabirenga wamu n'abo abakaaba njagala weebuuze muganda wange awuliriza olwaleero bw'abeerawo omuntu ayita mu mbeera ey'okubeera abused
ng'oba waliwo violence yonna emukolebwako mwana muto, muntu mukulu, musajja n'emiti, omuwulirirako. Bw'aba asanyuka osanyuka naye, ate bw'anakuwala, kubanga waliwo oluusi okunakuwala bwe kubaawo naye ate nga bw'onakuwala nga ly'essanyu lya munno. Ng'oli bw'akulaba ng'okutte ku ttama bw'otyo olw'abaana oba olw'omwami ng'agamba kakirabe, baali beeraga wano nga batambula beekutte mu mikono, kakati naye akirezeeko. Naye Pawulo atuwandiikidde n'agamba nti okusanyukira awamu n'abasanyuka ate okukaabirako awamu abakaaba. Njagala tutunuulireyo example eyatuweereddwa mu kyokuyiga. Waliwo omukyala ayitibwa Jeeni. Jeeni ono yali mukulu wa ssomero lya Sabbiiti. She was a Sabbath school superintendent mu kkanisa emu. Naye omukyala ono yazaala abaana be ng'ali n'omwami we nga bali mu ssanyu, naye omwami ono n'atandika okukuluusanya omukyala ono ng'amutulugunya sexually, ng'amutulugunya financially, ng'ate ayina ebikolwa by'amutuusaako. Omukyala ono n'asooka n'akigumira okumala ebbanga paka bwe yagamba kankireete mu kkanisa. N'abaako abantu b'alaba. Abantu be yalaba ne bamukubiriza okusaba, ng'era naawe bwe nandigambye nti gundi katusabire ensonga eno, ndaba oli mukkiriza. Ne basaba n'okusiiba, naye ng'embeera tekyukako, ng'omwami ayongera kubonyaabonya, omukyala ono nga abonaabona nga n'abaana be balaba, ng'omusajja tamuweera ddala kitiibwa. Kakati omukyala ono bw'ajja ensonga zino eziwanvuwa, bwe ziwanvuwa n'agamba bannange, mpulira nkooye, ngenda kuva mu maka muno, kanveemu n'abaana bange, tubeere nga tubeera ffeka tuviire omusajja ono. Omukyala ono ng'ebbanga liyiseewo ddene ng'amaze okutegeeza ku bantu ab'enjawulo, bw'ava ew'omusajja weewaali ntandikwa y'okunyigirizibwa kwe, ate mu kkanisa kye kyamuviirako okubula, n'ava mu kkanisa. Omukyala ono n'aggyibwa ku Sabbath school superintendentship okubeera ng'akola, bamuggyako ne bamugya ku buweereza bwonna. Actually n'abuuzibwa n'ekibuuzo nti gwe bwe wasaba n'osiiba lwaki tewaguma? Wali tosobola kugumiikiriza mbeera eyo? Naye nga n'ebyamutuukangako abantu bano baabimanya, ne bamudisowuninga ekkanisa n'emugamba nti kati bw'omanyi oli ku lulwo, kubanga ffe tetusobola kubeera na muntu ayawukanye n'omusajja we. Omwami kwe gamba ye n'alabibwa nga ye oppressor, kuba twatunuulidde omuntu ali oppressed ne oppressor, nti ono victim ye kimutuuseeko, naye ate oluusi ekiseera ekisinga ogenda okulaba ng'anyigiriza ate ye alinganga aweereddwa liberty. Omukyala ono n'anakuwazibwa nnyo, n'ava mu kkanisa eyo n'agamba kanoonyeeko awalala w'asinziza, ng'ebyaffe bwe mubimanyi, oba waliwo saako enfunda, simanyi oba ne makanisa amalala, ye sayike eyaffe ey'Abadvent. Ekintu oyinza okuba okikoze Boston oba US, naye nze neewuunya oba social media oba kiki simanyi, ogenda ogira oti nga kyatuuse ddeeno. Mukyala bw'agenda okusinzizaako ewalala nga biganye, abaana be baali bato, bavubuka batandika okukula mu Kristo, ne babeera nga bannaabwe batandise ng'anyoomebwa, nga abaana ab'emyaka gyabwe babatunuulira bulala, babalaba ng'abaana b'omwonoonyi. Omukyala ono n'ava mu kkanisa. Kyannaku nnyo nti bwe yava mu kkanisa, okusinza okukola by'akola kwonna ne bikyuka. Naye mu kutunuulira ensonga eyo, singa olinayo omukyala oba omwana oba omwami atuuse mu mbeera eyo, gwe ampuliriza olwaleero oba nga nze mukyala Nsereko, nyambye ntya omukyala oyo? Kubanga tukubirizibwa obutabeera silent. Kyetuva tugamba nti end it now. Omuntu ono bw'aba atulugunyizibwa nga n'omwana anyigirizibwa, gwe omuyambye otya? Oddaawo ebbali n'omugamba owange, leka naawe sirika booti ne booti, omwana azze ali under age, agezaako okubuulira nti ntuusibwako embeera ey'okutulugunyizibwa, nkozesebwa, okisirikidde, tomuyambye naawe ng'omukristaayo,
ng'omukyala akulemberamu kati essaawa eno omwana akutunuuliranga omuntu gwe yeesiga abantu abo bannange batwesiga okimanyi nti omuntu agenda okujja gy'oli okugamba nti anyigirizibwa nga akwesize ng'amanyi ogenda kumuwa amagezi amanyi ogenda kumusabira naye ekyennaku bambi sitole y'omukyala ono bw'eba ewunzika eya Jane yawunzika avudde mu kkanisa naye ate nga singa yali alereddwa bulungi yandibadde abeerawo nsaba weekube mu mutima obuuze gw'okoze otya bw'owulira nga waliwo omuntu embeera gwe zitatambulira bulungi gw'omu kubatambuza akatambike oba gw'okakwata n'okakweka n'ogamba bannange kakomaawo akomaawo tekeeyongera nayo ekyo kakibeere ekyokuyiga gye tuli oba okusalawo gye tuli agambye nti mugende munoonye ezaabula naye ezaabula zino ogenda kuzirera otya ogenda kubazaamu otya essuubi Katonda alina essuubi lyawa abantu wano abanyigirizibwa oba abaabula ne bavaawo mu Zabbuli mujja kuwandiika muyinza obutasomaayo naye Zabbuli ey'ekikumi 47:3 Dawudi w'agambira nti awonya abalina emitima egimenyese era asiba ebiwundo byabwe tuyina kubaleeta mu kkanisa wano wokkawokka weewali obuwonero naye ekyennaku kyate ne mu kkanisa tuyina engeri gye tubatulugunyizza tetugaanye tuyina kye tuyita discipline tetwagala kuwaana mize mibi oba omuntu atakoleddwako bulungi bati mu prosesi y'okuwona tumusibye tutya eri omuntu endiga ebuze naye ng'ekomyewo mu kkanisa oba ng'eri mu kisibo ekyo ogireza otya okulaba nga teddamu kuukula abantu bali under depression wano baatulaze research eyakolebwa aba World Health Organization nti abantu abayise mu kutulugunyizibwa bafunye trauma ez'enjawulo bali stressed balina anxiety bafunye endwadde omuntu ayinza okuddawo n'agamba bannange omutwe guno teguwona omutwe bannange gunzita naye nga bambi oba oli awo tasobodde environment gy'omuteereddewo tasobola kudisclosinga kukugamba nti bannange nze gw'olaba eka nasuze ku miggo omusajja oyo gwe mulaba atambula awo si muntu bwe tuddayo eka abeera nsolo nga muli agamba bwe naayogera bajja kugamba nti ensonga eri bweti ne bweti lwaki owaayiriza oyo omudinkoni oyo omukadde omulamba naye baatugambye nti ebyo bikendezeza ne ku bulamu bw'abantu omuntu n'arizootinga to drinking n'agamba kakati kanywe ku mwenge ndooza gwe gunampeweeza so Katonda bw'atuyita n'atugamba nti ekkanisa kakibeere ekiddukiro kakibeere ekifo abantu we baweerera emitima oli waawulirira nti mpulira nteredde mpulira bwe mpita mu mbeera eno kale nnina wempummuliza obulamu bwange okwaniriza abantu abo n'essanyu waliwo abantu abamu abakyali gye bali ng'oli gwe mbagambyeko yagenda mu bbaala kubanga bwe yakwatibwa mu ngeri ennungi gwe omukyala awuliriza olwaleero n'omwami awuliriza endiga eyabula ozikoze otya tulina okutegeera ebika n'engeri zonna ez'okunyigirizibwa era tuteeketeeke abantu baffe okwaniriza n'essanyu n'okubudaabuda abantu abo ffe tugenda okusomesa ffe tugenda okugamba abalala bano abagenda okutwegattako mu kunoonya ezaabula tomuleeta nga bw'omugamba nti naye nawe wakisussa gwe n'okola bw'oti ne bw'oti ate tewakomaawo n'okola bw'oti ne bw'oti tulina okulera abantu bano n'amagezi twaweereddwa amagezi nti omusumba omulungi anoonya endiga eyabula atuula nayo n'awuliriza otuula n'owuliriza sitore yonna mukkirize omuntu oyo gw'ogezaako okukomyawo mu kkanisa oba anyigirizibwa mukkirize ayogere byonna nga bwe bimutuuseeko tomulya kimuli bw'oba owulira ng'obudde tobuyina then totandika ku nsonga eyo kubanga okuwulirizibwa is part of healing omuntu ono ojja kuba omuleze ng'ate asobola okubeera nga
komawo bulungi mu kkanisa. Wuliriza nga tosala musango, bannange tumanyi okusala omusango. Omukyala n'akugamba nti munnange nfuluma ku 2 nyingira ku 3 ez'ekiro. Nenkeera bw'etyo munnange anti nze breadwinner, nze nina okunoonya ensimbi. N'otandika omugamba tolaba omusajja wamulekawo. Lwaki wakola booti ne booti? Kakati oyo omuntu tomuyambye kuwona. Kubanga okwandibadde okuwona omwongeddeyo ewala agamba kwegamba noono tasobola kutegeera situation gye ndimu. Ekirala, wuliriza endiga eyo nga omuntu akunnyonnyola embeera gy'ayiseemu, togiwuliriza nga bwe wandyagadde oba ntegeerekeka. Wuliriza ensonga z'omuntu ono nga bw'azoogera, so singa ggwe bwe wandyagadde zibeere, kubanga ate awo togenda kumuyamba. Mufuule mukwano gwo, sooka omusembeze, topapa na kusala musango. Beererawo omuntu oyo kubanga olina okubeerawo, so si kubeerawo kubanga kyabadde kwegamba wabadde tolina kyakukola. Nabadde sirina kyakukola neŋŋamba kamale gagenda mu lukiiko lw'ekika ekyo bwe babadde bagobamu, kuba abakyala banyigirizibwa mu ngeri za njawulo. Tulabye bannamwandu, tulabye abantu abaawukanye n'abaami baabwe, naye nga in most cases oba ab'ekika oba baani batutta ebintu byabwe. Kakati osazeewo okubeererawo omuntu ono anyigirizibwa, ate bw'otuuse ogamba nze n'ebyadde bigenda mu maaso nadde sibimanyi, nze nagenze bugenzi. Beererawo omuntu ono, kigenda kuyambako kubanga Kristo agambye nti endiga ezo ezaabula ye ze ezaamuleeta. Oba si kyo ogenda kufaananako ng'omufalisaayo omunnanfuusi, kubanga ye bwe yajja yali ayagala Yesu Kristo kubeera nga teyeetaba n'aboonoonyi. Naye ffe olwaleero Katonda atukubiriza ng'agamba genda ozinoonye. Era tubayina ne mu kkanisa n'agamba kati byafuuka bya stage management. Kantekeko masiki eraga nti am happy naye nga munda afa. Ate nga Mukama atuwadde amagezi, omuntu oyo bw'ati osobola omulaba n'omusembeza n'omugamba gundi lwaki ogamba nti twakoowa. Buli lwe bagamba bannaye tukubirize kino bwekiti ne bwekiti ekyaki kituyambe ki. Waliwo omwami omu eyali abulira ku kituuti nga mukyala we agamba bugaye ebyo agambye mbw akola ki kyokka bannange. Kwegamba weekanga ng'omuntu loudly asobola n'okubeera nga asobola okuvaayo kubanga ekyo kyayitamu kirala nnyo gwe ku kyolaba wano kungulu. Baatuwadde ekyokulabirako ekirala eky'omwana eyali anyigirizibwa ayitibwa Jack. Jack ono yatulugunyizibwa omukulembeze w'ekkanisa church elder. Naye bw'anyigirizibwa families bwe zaasisinkana baasalawo okusonyiwagana. Omwana ono n'agamba nti okusonyiwa kulungi, naye ate ye mu kusonyiwa yasigala ye yanyigirizibwa. Lwaki? Mikwano gye yayawukana ne mikwano gye, yatandika okusekererwa. Mu prosesi y'okusekererwa kwegamba ye yakkakkanyizibwa n'atabeerako kigenda mu maaso mu bulamu bwe, oba okubeera nga oba kwegamba abantu bamulaga nti weebale, tofaayo, Mukama ajja kukulabirira, Mukama akwagala, nti ne baddira omukulembeze oyo n'asigala ye ng'akyaweereza. Kwegamba nga omwana ono awulira anyigirizibwa mu mbeera eyo era okuwunzika Jack ng'avuddewo mu kkanisa. Kaakati ffe wano kye twagala kye kiruwa? Tetwagala kwekkiriranya. Abantu ba kyaki tumanyi nnyo okwekkiriranya ne tuyisaako akazigo, naye ate ng'akoseddwa ali mu kkanisa n'amukosezza ali mu kkanisa. Okutulugunyizibwa okwo tukukoze tutya? Tulina okusaba Mukama atuwe amagezi tuveeyo n'obwesimbu tukiendinge, kubanga tugamba nti kyetwenfasizing is to end it now. Twagala okutulugunyizibwa kuno, okukabasanyizibwa, okunyigirizibwa okutali kwa ngeri zimu kukome. Era twebaza Mukama nti ateeseteesa abakyala. Abakyala bavuddeyo n'eddoboozi okulwanirira ensi yonna mu communities zaffe. Kino tetwagala tukikomye ku kkanisa nti bannange ekkanisa ya SDA, no.
bwe tunaakola bwe tutyo Mukama Katonda agenda kutuwa omukisa kubanga ye ayagala zaabula. Zino 99 ziri safe. Naye ate waliwo ezo z'ayagala ez'atayagala zitaagulwe misege. Yesu ffenna ekyo kyatuyitidde olwaleero nti bwe tuzizuula tufube okulaba nga tuzibudaabuda, tuzirongoose. Now, when I read biblical literature, it is not in scripture, but it is believed based on biblical tradition. It is believed based on tradition that he wasn't just asking along with all the disciples. It isn't I, Lord. Tugende mu maaso. Weewaawo nnyabo. Weewaawo wano neebuuziza ekibuuzo nga kigamba nti singa tuzuula endiga ebuze tugikole tutya? Tugizudde ekomyewo mu kisibo. Tugikoze tutya? Ekisooka twetaaga okuteekawo entegeka ey'okubudaabuda. Okubudaabuda kuno tekujja kukolebwa mulundi gumu. Okulera endiga eno tekugenda kukolebwa mirundi 2, wabula tugenda kufuba okulaba nga tugikolako mpola mpola, okulaba nga tugikomyawo. Ate tufuba okulaba ng'omuntu ono tafuuka kisekererwa. Ekyo kigobya abantu bangi nnyo ne baddayo. Oli agamba nzadde omwana ebweru, nzadde oba omwana nga sinnaba kufumbirwa, nakola bwenti ne bwenti. Ani agenda okunzikiriza okukomawo tumulage ekisa kya Mukama? Mu counseling sessions ezo ez'enjawulo omuntu ono ajja kuwulira ng'akyali wa mugaso. Okukuŋŋaana nabo, okubeera nga tubayita mu nkuŋŋaana ez'enjawulo. Abantu gye bali eyo nga baali bakuŋŋaanyeeko naffe naye ng'ensi yabataagulatagula. Bannange nno omulaba ataagudde abantu. Naawe oyinza okuddawo n'onyumya sitole yo oli n'akwewunya n'agamba gwayimiridde wano olwaleero. Tewaliiwo mulabe gw'atataagudde. Atutaagudde mu buli nsonda. Kyova olaba Kristo yatusaasira n'agamba nti asaasidde ensi n'abagituulamu kubanga omulyolyomya asse gye tuli ng'alina obusungu obw'amaanyi. Yatusaasira. Kitegeeza nti tewali atataaguddwa. Naye mu kutaagulataagula awo tufube okulaba nga tulera, nga tukomyawo ate mu mukwano ogw'ekitalo. Ate tufube okulaba ng'ekkanisa nga tuvaayo ne tuyimirirawo. Etteeka gye liri. Tujja gendako mu tteeka, waliwo lwe natuulako n'aba Interreligious Council, naye twalinamu abasiraamu abaki kubanga eddiini zonna zibeerawo. Naye bwe baatugamba okwawukanamu waliwo gundi gye baatuwa exercise. Ffenna bwe twaleetanga bwe twandikoze twagambanga kimu, twandisonyiye, twandikoze bwe tuti ne bwe tuti. Omukyala n'atugamba bannange, ffenna tuli bantu ba Kristo era twagala okusonyiwa, twebale. Naye ate tewali kumwaleseemu elementi ya tteeka. Bannange waliwo abaana baffe abanyigirizibbwa, waliwo bannamwandu abatwaliddwako ebintu, waliwo abantu ababadde balina ebyabwe nga bibatwaliddwako naye nga tetumanyi nti waliyo n'etteeka erisobola okubayamba. That is why ng'ekkanisa nakyo twetaaga tuveeyo tulage nti apart from okuyamba omuntu ono anyigirizibwa, tumuyambye tutya okulaba ng'ate afuna ekyo ekyandibadde ekikye. Katonda atuyita mu Ezeekeri 34 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Yesu atuyita okunoonya endiga ezaabula. Atugambye nti no tuleme okuzifugisa omukono ogw'amaanyi ogw'ekyuma, naye tufube okulaba nga tuzikomyawo, tufube okulaba nga tuzizza. Ate bannange njagala tutunuulire ekitone kye bayita omuntu. Omuntu ye muntu era Katonda y'ategeera omuntu. Oyo yekka y'ayinza okutegeera kubanga oluusi oyinza okwewunya omuntu ky'ayagala. Kubanga oyinza okutunuulira omuntu nga tafumbiddwa. Buli omu n'atandika
omukazi oyo bannanga alifumbirwa ddi yiyi ayingidde mu myaka 3 ayingidde mu myaka 35 olugira nga mwana muwala afuna omusajja ku myaka 35 kakati afunye omwami we azze nga bw'ali oba ali atya simanyi katugambe omwami onaze nga yawasaako bazadde abaana be 4 oba 5 omanyi kyetukola ffe abantu nga tutandika okuleetera omukyalo n'ebigambo ebigenda omujja mu kkanisa ffe tubadde tumugamba ofumbirwa ddi ku kituuti ntugamba bannanga oyo abamulaba mumulabe ali bwannamunigina bw'afuna omwami nga tugamba bannange ono omukazi yagenza okulaba nga omusajja ono w'abaana abana gwasaana okuleeta kaakati oyo ye muntu bwe tutyo bwe tukosezza endiga zino ne zibula naye ffe nze naawe leero abafunye ku bubaka buno n'ababufunako n'abakyeyongera okubufuna tukubirizibwa nti kale bwe kinaatandika nange naawe ffe ne tulera ne tukomyawo ne tumanya nti ffenna twayonoona ne tutatuuka ku butuukirivu bwa Katonda Mukama agenda kutuyamba agenda kutusobozesa endiga ezaabula zijja kukomawo kuba ziri eyo zikaaba zibulubuuta oluyimba special item Madam Jennifer gyatuyimbidde egambye nti zikaabira mu malungu eyo anaatumubeera yaani okuziggyayo eyo nze naawe ffe Katonda baasindise tuziggyeyo tuzikwakule tuzireete gyeziri eyo gye muli muziraba era muzimanyi mu kifo ky'okuddira endiga eyo yongere kugikomerera ogisalire musango giyite gikwane era tugenda kutwala obuvunaanyizibwa ffenna nga tuvudde wano mu kusinza kwa leero buli omu yeewe homework waakiri okole lisiti y'omanye nti nina endiga zange ngezi 3 ngenda kuzinoonyaako totandikirawo gundi nga tolabika tukole akakodi ako osooke ogikwane ogisemberere ojja kulaba nga wano bwe tukuŋŋaana tusukka ne mu bantu 50 ng'ate ne Mukama aweereddwa ekitiibwa kubanga agambye nti bw'agifuna agiteeka ku kibegaabega n'ayita mikwano gye ne bajja ne bamusanyukirako simanyi ndiga kyagiviirako kubula naye tuyinza obutaginonooza naye bwe tuba tufunye omukisa ne tumanyaako ku kutaagula ku ngeri eyaviirako endiga eyo okubula tugiyambe ekomewo mu kisibo ate bw'eneekomawo mu kisibo Mukama agenda kusanyuka agenda kuweebwa ekitiibwa agenda kugulumizibwa mu ggulu wagenda kubeerayo okusanyuka ng'endiga emu yeenenyezza Yesu atuyita nga tumaliriza ffenna okunoonya endiga ezo simanyi woono otunula simanyi woono oginoonyeza naye nga gyeri era ogimanyi kale waakiri tunaasaba essaala Mukama atuyambe tuwulire amaloboozi gaayo nga gakaaba tosangangako omuntu n'agamba nti kale nno nze nali mu advent nina omukyala ansapulayinga ebimuli naye nali simanyi nti mu advent naye ebbanga lyenkolaganye nalyo akimanyi nti ku Saturday mbeera ku kkanisa kaakati lumu yawalirizibwa n'aŋŋamba naye ggwe ebimuli by'oŋŋamba kubikuwa ku Friday kaakati bwe bituuka ku Saturday ne mugamba nno kyangu nnyo nze mba nakusasula dda kwata ebimuli byange ng'obifunye ku Saturday akawungeezi bwe mba nvaamu wano ku church tulabe engeri gye tubifunamu n'aŋŋamba naye omanyi nkubuulira amazima sijja nakubabulira kwaya mwe yali ayimbira naye ne kwaya yagiŋŋamba yaŋŋamba nze golaba nali mu advent ne mugamba yiyi olwaki n'agamba mbitegeerera ddala bulungi naye mpalirizibwa okubuulira kubanga olina engeri gy'obadde onkwatamu mu nkolagana eno eya bizinensi ne kinnumiriza ne ŋŋamba omukyalo oyo komawo tusabe n'agamba nja kukomawo ne mugamba naye saagala kuwaliriza kukomawo njagala okiwulire mu mutima gwo njagala otwale obudde oba nzije twogeremu tumanye lwaki embeera eri bweti ne bweti omukyalo okumbuulira nga bambi alina ensonga ye kyekiri kye twagambye nti gwe sitoore toginyo teweetaaga giwulira mu ngeri gy'ogyagalamu wabula gikkirize mu ngeri gy'ezzeemu omukyala amala okumbuulira sitoore ng'alina ensonga ye lwaki yava mu kyaki naye wenjogerera kati ye mukyala ayaayaana okubeera ng'asinza olunaku olwa Ssabbiiti kitegeeza ati endiga ezo gyeziri Katonda ajja kuzitulaga Katonda ajja kutuyamba zikomewo mu zisinze
Ekibuuzo kiri bwe kiti, Yesu atuyita ffenna okunoonya endiga ezaabula. Naye muganda wange awuliriza, ogenda kuddamu otya? Onaddamu otya nga Yesu akuyita? Kubanga atugambye nti tugende tuzinoonye tuzireete mu kisibo. Ate be tuzireeta tuziriise. Ate be tuziriisa tuzibuddeebudde. Oli mweteefuteefu okwegatta ku kampeyini eyo Yesu Kristo gy'akubye olwaleero? Nga tuki-endinga now, we are ending it now. Omuntu yenna anyigirizibwa, omuntu yenna ayita mu mbeera ey'enjawulo, endiga eyo eyabula oba enyigiriza oba gye banyigiriza oba ekoseddwa oba gye bakosezza, oneegatta wamu nange okwanukula nti ye n'agenda, kubanga ekyo Kristo ky'ayagala. Ayagala ogambe nti yes Jesus, I will go. Mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu Mukama agenda kutusobozesa okugenda bannange. Ekiseera kituweddeko. Eno ye ssaawa tunoonye. Kale leka wabeerewo mu ngule emunyeenye eyo eyaka. Mukama nti tugenda mubuuza nti ate eno eyaka ennyo ti ye muntu oli gwe wagenda n'obuulira. Ffe tuli bbaluwa esomwa. Oyinza okuba ng'oli awo ng'ebirungi by'okola, no one is coming to you. Tewali akomplimentinga. Naye njagala olabe lw'olikola ekibi lw'olimanya nti baali bakwetegereza. Gwe beera ng'okola bulungi, no one compliments. Basiima ne basirikiraawo. Naye keera ku makya obbe oba olyaza oba okola ekintu kyonna, amawulire gagenda kutambula nnyo. Kubanga kadde otya kaakatini, Professor Omulumu yakwata olupapula olwa white nga peegi nnene bweti, F4 nga bw'ogiraba, n'ateekako kadde otya aka black kamu wano. N'agamba ba students nti buli omu akomentinge ku lupapula olwo. Bonna ba student nga 2 bagamba nti olupapula luliko kadooti. N'abagamba temulina kirala kye mulaba nti kuliko kadooti aka black. N'abagamba nti abantu bwe batyo bwe batulaba. Tewali ku mwenna akomentinze ku the white color which is on the page, but everyone is commenting about the dot. Kitegeeza nti ekirabibwa nga kibi kisaasaana nnyo, naye ate nga Katonda bw'atyo si bw'atutunuulira. So nga mmaliriza, baganda bange ne bannyinaze, mbasaba Mukama atusaasire, atuyambe tubeere abakuumi b'abaganda baffe. Tubeere nga tusobola okuyimirirawo omukyala anyigirizibwa, tuyimirirewo omwana anyigirizibwa, tufube okulaba nga kikomye ku oyo. Nkakasa nga tusobola, kubanga ffenna bwe tunaakikola eno ne mukikola eyo, n'ab'Egindi ne bakikola, n'ab'Egindi ne bakikola, Mukama agenda kusanga wano abantu abangi abamulindiridde ate nga balese byonna bye bakola ne bamusembeza. Nsaba Mukama atuwe omukisa, weewaawo tujja kuyimirira mu mitima gyaffe nga newankubadde twandibadde tuyimiridde, naye buli muntu nsaba yeegatte awamu nange. Bw'oba ng'ogamba nti onaagenda okunoonya ezo ezibuze, nga Mukama atuwadde amaanyi, kuba kye tulina okumanya endiga nazo zitomera nno. Bw'oyinza okuva eno nga weepapalika tunoonya gundi lwaki ejja kutomera okomewo ng'owenyera n'okuwenyera. Si kutomera physically, naye esobola okukuwa ekigambo n'oweta na buwesi, n'okusiibula n'otasiibula. Akugamba onjagaza ki? Kiki kye muŋŋamba? Si mwe mwakola bwe muti ne bwe muti. So Mukama tumusabe atulungamye, tutuukirire endiga zino n'amagezi, tuzinoonye, manyi nti ajja kutuwa obuwanguzi. Awamu n'ebigambo ebyo tugenda kwewombeeka mu maaso ga Mukama. Tusabe, katusabe. Ogulumizibwe otenderezebwe Mukama Katonda waffe ng'otukoze bulungi. Tujja kwogera nga Dawudi nti si ffe ayi Mukama, naye erinnya lye ligwanidde okutenderezebwa. Kyekinaaba kiboogeza ab'amawanga nti Katonda waffe oli ludda wa? Katonda waffe oli mu ggulu era okoze bye wayagala byonna. Nkwebaza Mukama olw'ekibiina kino. Nkwebaza Mukama
olw'obuvunaanyizibwa bw'otuwadde Mukama okubeera nga otutumye okubeera nga tunoonya bannaffe abo abaabula Mukama, ng'oyagala obakume bakomewo mu kisibo kyo Mukama. Toyagala muntu n'omu okuzikirira, naye ffenna oyagala tutuuke kwenenya okw'amazima. Era bw'obeera okomezaawo obwakabaka bwo Mukama, tubeere ku kibiina ekinene ekinagwaniriza n'essanyu. Mukama nno kikafuuwe, ate ffe okuggyayo endiga ate ne zitwala ebifo byaffe Mukama. Katuzigyeyo ng'ate naffe bw'otunywezezza Mukama mu kkanisa. Tulina okukkiriza nti obamanyi abali eyo, kale Mukama amanya gaabwe gatuwe. Tuwe lisiti ezo ng'okusiima kwo bwe kuli, era otuwe amagezi tubakwane, otuwe engeri gye tuyinza okubatuukiriramu Mukama, bakomewo bakusinze, ate era Mukama bakomewo babeere nga bakusinza mwoyo ne mazima Mukama. Manyi nti oyinza byonna, manyi nti bwe tukusitula ogamba when I am lifted I will draw all men to me. Bwe tunaakusitula Mukama, abantu ojja kubakulula ng'obaza gy'oli Mukama. Ffe katukuwanike, katusitule ebbendera yo Mukama, katubeere n'ekisa, katubeere n'okwagala, katubeere n'okufaayo. Ekyo kye kinaaviirako abantu okumanya n'okwongera okutegeera Mukama. Tusiibule nno n'emirembe Mukama, era oyongere okutugabirira. Wakati waffe tulinamu abakosefu Mukama. Taata golola omukono gwo ogw'amaanyi otuwonye. Tulina obukosefu obw'emibiri, tulina obukosefu obw'emyoyo, tulina taata okweraliikirira, tulina ebisoomooza bingi Mukama gwe obimanyi, naye ogamba nti ne bwe tuba tetunnaba kwasamya akamwa kaffe oba wawulidde dda ng'otegedde. Ogamba nti ffe bataata ab'oku nsi obanga tumanyi okuwa abaana baffe ebirungi ne batusaba ekyennyanja ne tutabawa musota, ogamba nti gwe kitaffe ali mu ggulu tolisingako nnyo Mukama. Kyenva nteeka baganda bange ne bannyinaze abawuliriza olwaleero mu mikono gyo Mukama. Yongera okubagabirira, yongera okubaluŋŋamya Mukama, yongera Mukama Katonda waffe okubawa obusobozi bwonna, tuwe obuwanguzi Mukama, tubeere mitwe so si mikira. Wagamba nti nno ojja kutukulemberangamu bwe tunaaba nga olugendo lwaffe tuliyiringisiza ku ggwe. Tuweebuka mu magezi tugabirire mu byonna bye tukola. Weebale Mukama kubanga owulidde okusaba kwaffe, ne byonna bye tutakusabye nga tubyetaaga, tusaba obitwongereko ng'okusiima kwo bwe kuli. Tusabye ebyo byonna okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Amiina nnyo. Amiina nnyo. Weewaawo. Amiina. Tweyanzizza. Mukama yeebala akukozesezza obulungi bw'atyo, obubaka bulungi, era mu kiseera kino kyennyini nga bukyavuga mu matu gaffe, nga n'ebirowoozo byaffe bifumiitiriza ku bubaka obwo. Nja kusaba mukyala Rebecca Wanyeenya otendereze Mukama nga wamu naffe tujja kuba nga tumyutinze, naye nga Rebecca atendereza Mukama n'oluyimba namba 228. Aitane chizo anabula abajamira ibisozi mujejenibwa Yesu aitu olwaleero bajamira kunsozi zonna leeta bonna bana ababula mu kisibo ky'omulozi eyava ku lw'aboonoonyi leeta bonna obalage Yesu ab'endwadde ez'omu mwoyo baleete obulamu obutaggwaawo
batamira ku nsozi zonna leeta bonna bonna abawaaba mu kizibo ky'omulongozi eyafa ku lw'aboonoonyi. Kangende eri Yesu empise mbere naye buli lunaku kamoja kulya Yesu bacamira ku nsozi zonna leeta bonna bonna ababula mu kisibo eyafa ku lw'aboonoonyi. Amiina. Amina Amiina nnyo. nnyo. Amina. Tweyanzizza nnyo olw'okutendereza obulungi. Katusabe mukyala Nsereko otuweereyo okusaba okuggalawo okusinza kwaffe. Weewaawo erinnya lyo ligulumizibwe leero n'okutuusa emirembe gyonna Mukama. Weebale Taata kubanga otukoze bulungi. Weebale Taata kubanga oyogedde. Weebale Taata kubanga wagga ogenda otuwa amaanyi ate aganaagenda okunoonya abo abaabula. Mukama Katonda waffe yongera okutuyigiriza, yongera okutulungamya Mukama. Tusabira obuweereza obw'abakyala bonna mu nsi yonna Mukama bulabe omukisa maaso go. Tusabira obuweereza obw'abaddu bo n'abazaana bo ng'ekkanisa awamu Mukama. Katwongere Taata okukuweereza, katwongere okutwala amawulire amalungi lukalu ne ku nnyanja bw'omala nnyo okulaba nga tuwakanya ensonga ey'okutulugunyizibwa. Taata ekivume ekyo tukigobera wala mu kkanisa okubeera nga nabo tulinamu abakoseddwa mu nsonga eyo. Naye Mukama Katonda waffe tuwanirire, gwe muyinza w'ebintu byonna, tusobozese, tuwe amaanyi go kubanga tugasabye, tumanyi nti ojja kutuwanguzisa ensi eno Mukama. Era Mukama yongera okubeera awamu naffe, okusinga byonna ffenna tuteeketeeke olw'obwakabaka bw'obugenda okujja. Weebale Yesu kubanga owulidde okusaba kwaffe, ne kkanisa yaffe ne yawugama twongera ogiteeka mu mikono gyo Mukama. Yongera okubawa omukisa, yongera okubagabirira Taata emikisa egy'omuyiika kubanga tebalekedde awo okukuŋŋaana na kusinza Mukama. Yongera Mukama okugiwa omukisa mu byonna era Mukama ogiwe ebibala bingi bangi basobole okwegatta ku kkanisa eno ne ku kkanisa endala zonna. Weebale Mukama, tusabye ebyo byonna nga twegayirira okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amina.